Wano mu Uganda tewali tribalism. Abantu tebawula kati kanchikuni. Wano kibaita tribalism, ne kibaita nepotism. Wano mu Uganda tulina nepotism. Yeriweyo. Nepotism sene ziliwako ba Ruganda kojja senga mama tata. Iyo nepotism. Idako. Bulijali verbe tribalism. Tribalism abanyankole bali bubi. Nyo no tusinga. Koli tambula ko nogenda kusaidize yembala. Ogenda laba abanyankole nga bali bubi. Nawe ogamba kangume. Tebalina kibafunanze yasinenya munyankole. Toina de chomo sina chemunenyako wa descent zili bakalika family. Kwati boyukira botu mbala bino ngabatambuza ne kuchai. Bali genda mu bibanda bya bamalaya. Genda mabara. Genda mbatambuza plastic ku makubo. Bonna abasinga ba westana. Tebasobola kuwanga banyankole. Ngabatambuza plastic. Plastic. Ate baba bali mu kyalo manyi babalangire emirimu. Batimba bipande jobs ni Kampala. Ne bateka ne simu abana bambi ne bawandika na application. Bagaba bali jobs ni Kampala. Ne bawandika na application ngeva kuno package. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Ematugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 6 oba noti 772 6 4 39 The Place, a home far away from home. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwe wenna gy'osinziira n'obanga ate olaba Lubalusewa TV. Olunaku lwaleero nati tukomyewo okusobola okuba nga tukuweereza mu bulungi obutagambika. Nze Ajje Samuel nate mba nkomye buli wondaba omanya program nsonga ku nsonga eba emaze okuba nga ate egguka. Tukyaza abantu ab'enjawulo, ba politician, ba comedian, abakozi ba artists bonna tubakyaza wano ku Lubalusewa okuba nga ate banyonyola ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Tusobola okumanya biki bye tulina okuba nga tuzaako. Nkujjukiza nti tuli ku YouTube channel yaffe eya Lubalusewa TV. Genda osubscribinge, olaikinge, ate okomentinge. Buli wokomentinga tuba tumanya kiki tulina okutereezaamu, bwe kiba kisoboka ntukitereezaamu tusobola okuba nga ate tukuweereza mu mpeereza ennungi. Tuli ku TikTok Lubalusewa TV ate nga ne ku Ajje Pro nayo gye tuli tusobola okuba nga ate tuteekayo buli kintu tukutte. Bw'ogenda ali ku Facebook nawo weetuli osobola okuba nga ate otufuna bulungi nnyo mu bulungi obutagambika. Abaagala okuba nga batuteekamu ensimbi eyo enamba gye mulabaawo gye tuteekako langa naffe gy'okubako ate n'oba oyagala kuba nga olina obubaka bw'oyagala okuba bannayuganda nabwo era okubako eyo enamba tusobola okuba nga tukukyaza ku Lubalusewa TV. Nze Ajje Samuel kambawe gwe tukyaziza olunaku olwaleero twali tukimukyazizaako tusobola okuba nga ate tumukuwa akubuuzeeko tutandike awo wennyini. Sebo tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa basa. Erinnya n'eddoboozi Sendija Anodi. Kansala w'oku Mabanda addako. Nsanyusa okubalaba abalabi baffe. Kansubire mwasuze bulungi. Amiina. Tuteekebwamu ensimbi ba Smalls Water and Plumbing Services. Bano nno nga bakola ku mazzi amayonjo. Batuukirire basobola okuba nga bakusimira bbowa. Bwe baba tebakusimidde bbowa basobola okukola ku plumbing w'ennyumba, plumbing w'amasomero. Smalls nno nkubanja kubanga wena akalimu ko wangeeke wafunyeeyo n'essomero bagenze n'osurveyinga wandibadde onjokyayo. Abalala bateekamu ensimbi e Sunset Junior Schools bano nno nga balina campuses 3 Ematugga, Kawanda saako ne Kawempe. Batuukirire taamu yino eggwako osobola otandika okusasulirawo mukulu honorable. Saa zino kusaanise osobola otandika okusasulira ate taamu etandika omwaka ogujja nsobola okuba nga tetuteekerateekera omwana w'obulungi obutagambika. Ebitanda gye biri n'emifaliso
mu boarding ya Sunset Junior Schools byonna bibeerayo ebyokulya bya bulimba abaana bakyusa ku diet balya ku ji balya ku mawogo balya ku ttooke n'akawunga sako n'omuceere so omwana mwesigise Sunset Junior Schools basobole okubanga bakubangulira omwana mu mbangula ennungi tugenda kutandikirawo esebo mbale njagala kwogerawo ku masomero ago esebo amasomero ago nga Sunset nga bw'olyogeddeko abazadde bangi bembitamu bagatya olw'endabika yaago engeri gye gafaananamu structure yaago n'emmotoka kati abazadde abasinga batya ne bagamba nti gaka abagagga amasomero ago omuzadde asobola okujja n'ateesa ne director oba n'abatwala essomero eryo ne bamukwatira bulungi omwana we ne wabanga si mwana wa mugagga n'asomayo weewaawo okay ekibuuzo kibi kirungi era abasinga abali eyo batera ogamba aje olanga essomero lya Sunset n'essomero lya bbeeyi lirabika litiika no Sunset ebisale bijja buli mu nsawo y'omuzadde yenna kasita oba ng'oyagala omwana wo afune future ennungi weesigise Sunset omwana wo ennamba zonna eziri okwo ebisale bisinga abantu balanga naye ng'ennamba eziriko simeza manager simeza aniiza muntu aniiza marketing bikya Sunset Junior Schools Director Sunset Kito Muhammad Kabuye yenna nyini namba ezimulaba era omukubira director ne kuba kusalirako akusalira kati Sunset tulina ekyenjawulo fere tugoba mwana obuzibu bwe buli ku masomero agasinga bagoba omwana n'asubwa ebintu abaana bibali mu kukola ki okusoma ate bw'aba akomyewo n'asasula tebayinza mumulizaamu musomesa nti nzaamu osomesa biri byowakola ki so kye tulinamu ekyenjawulo sebo amiina nga tutandikirawo nyina omuntu omu yankubidde senior citizen akolera ku luguudo lwa Wakiso Matugga nagamba aje abantu abamu beefuula nti tebalaba byoweereza naye fe abasinga tubiraba abeera Wakiso naye akola nnyo omulimu gwa transporting ava Wakiso nadde Matugga so yangambye tubuulire ku bavunaanyizibwa ku bintu bino wammanga nti ekkubo ly'e Wakiso Matugga nga lijjudde empompogoma neŋŋamba we naakyazawo nalebo jjukira yajja mu ntebe njagala tuwuli ekisooka ekkubo lya Wakiso Matugga livunaanyizibwa kwane ku municipality gavumenti oba Gombe ekyo kimu ekirala mulina bye mwogera abantu abamu tebabimanyi muntu owansi tabimanyi sibe financial year ejja tugenda diteeka mu financial year ekkubo eryo datisto dirimako empompa komaze kuba ine itonye efudembe ennaku zino tuyinza kukola tutya okuba nti kale tugenda mu kalulu nene basobola tuyisizaamu ku tractor taxi zaffe zifa emmotoka zaffe ez'obuyonjo zifa zino kanta zifa onalimu abantu tubuuliremuko ki ekyetagisa okukolebwa okkubo eryo neyanza nnyo kuba ebyakola nsibe twabita ekkubo lya Wakiso Matugga terivunaanyizibwa ku division oba eggombolola terivunaanyizibwa ku municipality oba LC4 wabula livunaanyizibwa ku Yinula lyali district esobola oddikola okulitereezaamu akatonotono naye okuva eryayisibwa nti ligenda kukolebwa kitegeeza obuvunaanyizibwa bwonna bwa Yinula era olwaleero liri under Yinula era buli kigenda okukolebwako kiba kya Yinula wabula district weesobola okuyambiramu nti esobola okujja olw'okubwetaavu bw'abatuuze oba abalikozesa ne bagisaba ne bagigamba etuyisizeemu kamaalamu nga bwe baleeta luli olujja olwa Yinula ebyo byonna tusaba tutya district etuwulire tusaba nga tutandikira ku protocol owandiika ebbaluwa nga muva ku byalo ebbaluwa eyo bweva ku kyalo negenda kuw'omuluka jebbi bweva ku jebbi ow'omuluka negenda kuwa eggombolola ye meeya Kasiriibo then bwevaawo meeya asobola okuwandiikira ebbaluwa ng'awandiika tawunikira akawannansana tawunikira akawannansana n'awandiikira district n'abantu nga bawaayo okwemulugunya kwabwe era awo musobola obeera considerable ne mufiibwako ku lw'embeera gye muyitamu kisa bwe tulina okukikola bwekyo tulina kukikola kintu nga si kyangu bwe basimayo kuwandiika bbaluwa bw'oba tomanyi kuwandiika bbaluwa osobola otuukirira chairman ye kennyini n'omugamba bugambi kituwandiikire naye tufa enfuufu etuyisa bubi bwe kiba ekyo kiganye musobola otuukirira mwe kennyini abatuuze ne mwekolako omuli ne muyita meeya n'abayitira tawuni clerk ne mumulaga obwetaavu bwammwe we buli ne mumunyola ne kye mwetaaga tirisi babayambeko tuyanze nako is it one day back twabadde ne Kampala festival eyasooka okugireeta yali madamu Jennifer Musisi abantu ne bagivumirira ne bagamba kubiriwo mu capital city y'eggwanga
lwaki Kampala Festival gye mulabye okuleetera bannayuganda eyo neggwa twabadde nayo naye ekyasinze okunyiga abamu ku batuuze kubamu ku bannayuganda nti tukyalina obuzibu mu Kampala naye mugenzi okulaba nga festival kyekintu abayimbi okujja okutuyimbira kyekintu ekyetaaga mu Kampala. Recently awo tubadde n'obuzibu bw'amazzi amazzi gayonoonye ebintu by'abasuubuzi amazzi gayonoonye buli kimu kyolaba mu kibuga akedi zonna zayingiddemu ki amazzi naye mwasazeewo okutusanyusa n'abayimbi anti gavumenti yaffe eno gye tulimu ffe yaffe tenajja eya Uganda empya eno gavumenti gye tulimu ekola ebintu ebifevalinga baminority abatono kasita babeera nga bo tebagenda girwanyisa okugeza Eddie Kenzo yabadde akola statement emu ng'ayogera ku ssente za federation. Ssente za federation si za government, ssente zaffe za muli wa musolo. Kituufu. Naye olw'okuba nti bali mu butamanya yakoze statement nga waliwo amubuuza n'agamba ssente za federation zigenda kuweebwa abo abaliyimbira sayidi ya President Museveni. Abaliyimbira eri ku Nuupu tebagenda kufuna ssente za federation balinde gavumenti yaabwe lw'erijja ki mu buyinza. Abatayogedde mu bubyawo. Butamanya nti ssente ya muli wa musolo bw'oba oyimbira sayidi opposition toba muyimbi. Federation kibiina kigatta bayimbi. Naye yayawuddemu n'agamba ssente ziyamba balikuwa bali eno. Kitegeeza obutamanya bungi. Kati ebintu bya festival gavumenti ya Museveni eyina ababikola nga bo kagenderere kwagala kwavaliza ddala bannayuganda. Gubadde okimanyi teri mukulembeze ayagala fuga mugagga. Buli mukulembeze okwanguyira obukulembeze oyina fuga baavu. Kati eno gavumenti efuba nnyo abantu baavu wali basobole okufuga obulungi. Yensonga lwaki olwaleero we bajja kukuba bawo omutwalo ne bakuba n'essaati. Omuntu n'agenda ng'atunze obulamu bwe bwa myaka 5 mu mutwalo gumu n'essaati. Nyandika video ke nalabye nga alwala ajja nabali mutu we at least ebiri. Nagamba afande ngalo wa police. Police oyo mukyala namulabako oba bombo yali bomba awaye osibo. Naye bamukyusa. Omwami yarajanye na musogano yageba ne mutu we ebiri. Maze nnaku 2 wano. Bagera ne bamalayo nnaku nga 2. Bamaliyo ddala ne weeki. Abannayuganda baavu. Embeera gye tulimu esobola okutuuza kugombolola okuva mu kyafaka lwagulo ng'olina omutwalo gumu. Olunda kugombolola naye nga bagenda kuwa omutwalo gumu. Okumanya eno Uganda mulimu abasajja nga babbi bakuwa omutwalo gumu naye nga waliwo bagenda okusayiniza oyinza obba osayiningako 10. Nendako bakuwa omutwalo gumu naye nga bagenda okusayiniza wasayiningako 10. Nze nali ngenzeeko nga tulonda minisita w'abakozi oba yali Bakabulindi ebiseera ebyo naye nga batuwa emitwalo 5 nga tuyingira naye nga waliwo emusayininga nga waliwo emitwalo 4. Naye olw'obutamanya omuntu olumu emitwalo 5 nti oli bubi osanyuka. Waliwo eyaŋŋamba ye yali akigalira omuga kati omulimu gukulemye baali baagala publicity ebidongo ebigenda okuyitamu nga bikuba public system. So kati ne bagamba naye twagala otusayinigira no ku lupapula. Ono yali alina ebidongo yali muyivu. Agenda bitulanga kuliko akaddenga mukyuka bano bamugamba mu emitwalo ameka 3 akuba endongo eyitemu bwe batyo yali aganye ne bamugamba batuyagala katugende w'omulala era bwe bakola bo tebaagala kufuga mugagga. Nze nange nasomako nnyo ne neetegereza nga ndawo emitwalo 5 bampaako 5. So tosaziba banja otya zizo omanyire yambuuza omusajja namugamba ati simpaako 25 nangamba zino zireke bwe fuluma bufulumya ogende. Kati olwokuba oli bubi weetaaga ati lisita omutwalo ofune kyolya 5 olaba nga nnyingi naye kumbe weesaanyaawo emyaka 5 n'otunda akalulu ku mutwalo. Ekyakisitegeera bulungi bajeti ya Kampala Festival eva mu gavumenti oba bano baminisita b'omu Kampala be bazeesonda buli baga katukole tebalina we basondera ssente zaffe ssente ziba mu misolo KCC ezeesolooza Museveni kwabongereza ne batuula bo bennyini bamubba n'omubba. Walaba ka fountain akali ku Buganda Road wakyemmanga wa KPC akali kayiwa amazzi ako nakalaba babala budget nga kamalawo billion namba amazzi okuba ageyiwa bokka billion namba n'ekitundu yagenda nakati kaavaawo kafa ate bubbi basaba ssente nnyingi. Bayinza okuba babagamba nti fountain eneemalako emyaka nga 5 ya billion 5 bagakolayo gyokoze. Olwaleero mu gavumenti ya Museveni mwe musinga ababbi wagambira billion 1.5 kampungaawo kitegeeza kagenda mmalawo million nga 5 aba yabaze dda wabbira ne banno bagenda oliira naye nga President Museveni azagamba nti tugenda kulwanisa abali b'enguzi
abalwanyisa atya nga ate akyabawo emirimu. Okitegera tosobola kungamba nti nzize ewaka ngoba abaana nzijemu abaana wabubbi ababba enva ewaka ate nga gwensanga bye ne bandoopera nze gwempita ne mugamba liira ddala oba n'omwongera ne kumva. IG John yavuddeko Betty Kamya yayogerako ku statement egamba nti mu Uganda mulimu abantu miliyoni nga 5.6 ne mubaamu abasolooza ssente abantu nga 3 ne ziriwo abantu 100. Linda okategerako engamba mulimu miliyoni nga 5.6 abasolooza bali 3 naye ate abazirya bali 10 abalinze zisolodebbwa abazifunamu bali 10. Okitegera waliwo ebizimbe bino ebimeruka buli dakika gosanga ekizimbe birina biriranyaganya bya muntu ogwo yagenda ateekako mannya malala bakyusa amanya alitera okulanga bagenda ekizimbe kya gundi naye ng'ogera okulanga baga nti wano mu gavumenti ya Museveni tosobola kuba na ssente nga tukolagana naye otya wazijjawa bo bamutuukako batya ffe nga yatulema akutuukako ye kennyini gwe zifune olabe watakunoonya be bakwenoonyeza be balina okukunoonya gwe bwofunira ssente bwogiragiramu bwoti nopapala wano abasajja bonna abalina ssente abaganda babavuwaza ingine bali ekigundu wabawulyako nanyini Grand Bank abaganda basinga bonna babavuwaza eyo banka ya Grand Bank eyagula ingine bali ekigundu yateekera ssente z'abasiraamu naddala nga bantu baganda ika abasiraamu tebaagala ku ssente zino zenyongeramu naye baabakuba paka kuggwawo yonna. Tewakyaliwo wano Muganda gwogamba nti ono omusajja Muganda alina ssente ayimiridde. Tebaliyo Kampala ebizimbe binabukeera bwe gutunuulira amu ku myaka 35 yakola ali mu lubuto. Ali bwe mutunuulire oyo Amisi Kigundu kyogamba yakolako ng'ali mu lubuto. Ssente alina mpitirivu. Yatwala simu ya banka mu kkooti naye nga ssente z'abantu zimanyi. Nagaba basimu ya $1,000,000 nga ne Ronaldo yakaweza $1,000,000 ku akaawunti. Ronaldo musame mpira amu emyaka 35 na Uganda nga zabanja bazibba bulaba kisoboka ye mu buto bwe zisita banyu bifana mu buto bwe yali akola osobola baba bateeketeke ngenda bawo nga kibombe aje gwenzenga anodi wanzaliwa nsogana ensaba omwalogo ngenda gukulaganya nzenga nzo omuntu ati bakola toyina ojja kujja ssente zigula mayinja sikubeera ntayimbwa oyi ani akufunira bwawo baida wogwa omwalo ogulaba omwala gwina bagwa bana Uganda senga bwoba oyagaliza bana Uganda nti muwazimbye ku mwala kulaakulanya Uganda omanyi kyoba olina okukola president wa Burkina Faso yakikola ekyo abantu abali ku street ne ku myala abali bakolerawo yabagamba agenda kulaakulanya ekitundu kiyakola okulaakulanya ekitundu yabajjawo n'azimbawo ebizimbe bwe yabizimbawo yabawa emyaka ejeji bwerere buli abadde waawo akole bwe mumala ofuna capital mutandika osasula asobola okufuna ssente ze yeewoze ng'azimba ekyo kibayita okukulaakulanya bannansi wano ogobawo abantu 2 ogenda kukozesawo abantu 2 kuba be basobola nakirabye wano ku mwami Semuto yazimbye awo akakeedi awo akali awo kyeyakoze yali tanakola pavers ye natanakupevinga compound n'abagaba buli yasasula jangu otandika okukola bwe naamala opevinga n'okuteekamu buli kimu n'omuloka mutandika osasula ase tujja zibalirawo nga tubaze otereza kibayite okukulaakulanya kati bino naye batulima amasima y'emyala gikulaakulanya bantu tebakulakulanya bantu waliwo akabonda ak'ekikumi akalya kekakulaakulana mu Uganda mulimu abantu 10 abalya ku ssente awo kali awo keetololerawo bwe kati gwabadde atawakanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu amasomero amakanisa kosa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 56 19 87 oba noti 75 noti 16 38 ate ng'osobola otusanga Matugga ate gwe yandeetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda Smiles Water and Plumbing Services the reliable professionals okayingira kyetagisa ki olina kubanga oli wa luli olwo wano mu Uganda tewali tribalism abantu tebaawula kati kankikulino waba kibaita tribalism ne kibaita nepotism
wano mu Uganda tulina nepotism yeriwo eyo nepotism sene ziribwako ba Uganda kojja senga mama tata iyo nepotism idako buli jali fe tribalism abanyankole bali bubi nnyo notusinga kolitambulako n'ogenda ku side z'eyembala ogenda laba abanyankole nga bali bubi naawe ogamba kangume tebalina kye bafuna nze yasinenya mu nyankole toyina ne ky'omunyega kye munenyako wadde sente ziri bakali ka famire kwati bw'oyogera bw'otumbala bino nga batambuza ne ku kyayi bali genda mu bibanda bya bamalaya genda mu mabaala genda mu batambuza plastic ku makubo bonna abasinga babwesitaana tebasobola kubanga banyankole nga batambuza plastic ate baba bali mu kyalo omanyi bwe babalangira emirimu batimba bipande jobs ni Kampala ne bateekako n'essimu abaana bambi ne bawandika ne application bagaba balya jobs ni Kampala ne bawandika ne application ng'eva kuno paka eno ne baduka bizibu batuuka eno babawa plastic babasuuza mulimu ziddo mitwe olwo nasanga epula basula mu ddomu balinga 10 obaka majanga bagenda batambuza nga baje noza gure ekikopo onagura ekikopo ngate ffe tubawaana nti bali mu kintu kumbe nepotism wali tribalism abanyankole bali bubi balinga ffe wano tuliwo ba Luganda basenga muganda wa taata ye yampa wano ono jjajja yazaloli waliwo scenario yaliko mu parliament mu kacyo ka Kosase nga bali ku airport wajiwulira sajuli waliwo omukyala akulya Uganda Airline bamuyita bamutulaki yakulya Uganda Airline talina wadde ebbaluwa ya senior 4 tukisoboka nawe abantu tewabiwulira talina wadde ebbaluwa ya senior 4 nga ffe abalina ebitabo byaffe tuwandiika application basula mu dustbin onadda tujja kukubira kati weebuuza oyo atalina wadde yaffe yatuuka atya iyo nepotism waliwo kojjaawe yamuyita kojjaawe ng'alina ssengawe akola wali nabe iwe olinkaki n'agamba ndi wano ne bajja ne bamuwa omulimu yakulira Uganda Airlines naye omanye abaana abannayuganda abasomye nga basomye abazadde baabwe bataddemu ssente n'amuwerera n'amuwa diguli n'afuluma n'adda eri n'omusanga atambuza ntula wano nepotism ye yeefuze eggwanga lyaffe si tribalism era nze bwe nsanga omuntu ng'anenya omunyankole temubanenya abamu bakyali mu butamanya abamu balina endowooza ndi gavumenti eno bwevaawo tebalina bye bagenda kubeera naye nga obawe essuubi bagenda beera kati ffe tuwasiza banyankole sizalanko mu Muganda banyankole genda bagoba nti oziriwagamba ozadde mu bantu nga 5 ebbali nnayo abaana babiri naye sizaddeeko mu Muganda kati ongamba tati ogenda mugoba gwobadde okimanyi nti bwewasa omukazi afuuka part of yosinga ne baganda bo bekiri kati ombugoba otya Kyagulanyi kyogamba bw'anaagoba babi n'abaana abagobereko tekisoboka kati eyo mentality abantu gye bassa mu bannayuganda mu Uganda empya ffe tuli basosoze Kyagulanyi olujja buli omu agenda ali mu Buganda era abanyankole mbagumya mugenda kweyagalira mu Uganda neyammwe n'okusinga eno gye mulimu gye mulowooza nti yammwe eno si yammwe eno ya famire eno ya famire temusobola kulyako gwe kati oba egamba nti tebali bulungi noonyayo wano buli mugagga ali wano ng'alina ente olaba batutta emigga bazirunda abaziyisaamu wano oyogera ku kintu ekyo ntera okulaba ente nga mulimu abantu ng'alina ente emu biki n'oba oli awo ng'aliwo omulala azikima akimeemuemu nazisona ojja omubuzi oli waggwanga ki obula sitera laba mukyoli nga teri mukyoli teri muganda teri mukyoli ayinza fuuwa luwolu bali afuuwa oluwente ne ziva mu kkubo ne zitambula zokka wekola nga zeegase beebo bali mu kintu beekintu kya ate waliwo ekintu kye bataamanya bambi omusajja nze wano mu Africa teri mukulembeza asinga mugezi nga Museveni alina akantu keyabala bwe yali ayingira wano mu Uganda naddala mu Western asobole osimba bulungi amakanda Western yalina obwakabaka balina omugabe gwokyamuwulira omugabe alabika tayagala nnyo bintu si butaagala waliwo kabaka atayagala bwakabaka bwe isiya olaba oba mubezi musika ng'oli musika wa famire ne bajja ne bakuyisamu amaaso n'oba ne bagamba ssebo nze musika kati ssebo eggwanga eddamba oba yagabajjukiza bayinza obabeerani kati gwe ngambe nti eggwanga eddamba eryankole kabaka waabwe tayagala kulaga nti gyali yabaki gyali naye muzeeyi ariko ali mirembe biti ntagala adde okubeeraawo muzeeyi yabala temusobola kuba bakabaka babiri mu ggwanga limu bw'ojja ofunayo omunyankole omu President Museveni ye kabaka waabwe gwe basinza nga kabaka bw'ayogera teri kuddamu
kati oli kyeyabala tebasobola bba babiri jjukira abantu babeera loyo nnyo eri obuwangwa bwabwe babawuliriza nnyo bwe waali badde omugabo akyaliye yali badde alina amaanyi mangi mu western osinga ono ate nga bawulirize nnyo nga bwolaba omusinga ye bannaye omusinga nga yabadde aggwawo lwabuwoomi bamudusiza mu ddwaliro ate mu njogera gyeyogeddemu nagezi owulira nga agamba tineebaza President Museveni okunzikiriza okugenda banzijanjabe yadde bamugaana ng'olagawa nga tonnakkirizibwa obadde ki yafuga eggwanga lino omusinga yali afuga ewaabwe gyatwala abasinga si mu Uganda eno Uganda eno waliwo nyagitwala era bwe yagamba nti yamwebazizza yitufu yamutadde wano basobola okusibira ewaka nga oli musibe nga tomanyi naye omusinga nga amyusa olwomyuka badde kyemulya owaffe baatugamba alaje tewamulabako gwe alaje yali akulumyeko n'akutuusa abasajja mugana ngero ojamwira alaje nenda bajassa mu butula dakika 2 nebugwawo impewo nejja n'ofunamu ka alaje n'agenda owaffe baatugamba alaje abiko ono w'abakulu si w'abakulu Ssaabasajja mukulu kutubuzaabuza naye gwe Abannayuganda era balaba bwogamba lwogwe bagamba nti si alaje baatugamba alaje naye Abaganda era baatugamba si alaje ko tuli bantu bakulu tulaba tutegeera tulumiddwa ku alaje si bw'atyo kati yeyembeera mwe tutambulira muganda we okay Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ku saidi ye Mubende yayogerako n'agamba nti omusajja ono oba MP ono honorable bamuyita ne honorable esaidi ya Kabanda yamugamba yagawa omuntu oyo temumuwa kalulu mu mpeera ono tuba tuli awo ng'ate ne Kabanda honorable nga naye ate alina gy'ayogerera ng'agamba olaba Robert Kyagulanyi yansuubiza okunsalako omuntu abantu mubagula ne bagamba nedda ssebo olimba takyogerangako bahonarebo bananisa okuwayiriza batyo obufuzi ebyobufuzi kati byakuwayiriza ebyobufuzi bya blackmail temuli mazima ebyobufuzi nze nagamba teri politician alina mazima okujjako ffe ba revolutionalist teri politician ng'alina amazima ba revolutionalist be balina ku mazima ffe tulina ku mazima kuba ffe tulwanirira bantu tetulwanirira kufuna ebyobufuzi byakufuna gobadde okimanyi kati olwaleero bizinesi esingamu ssente byabufuzi kituufu terimu capital terimu misolo sajja batula mu parliament bagatugamba $5,500 gwe mutuyise kino okuyisa etteeka nti abantu balina okuweezebwa mu kkooti y'amagye bagaba $1,000 1,000 buli mubaka tebalina bye baalimye omuntu omu kyokka nga omuluka mulaba bagwa $1,000 wali bagaba 1,000 buli omu okitegedde kwekulaakulanya bo nga bo Uganda gavumenti eyagala bategeera tekisoboka naawe ng'omanyi lwaki ensoma zikyuse watuddeko wansi awo ne weebuuza lwaki ensoma curriculum zikyuse baagala kukola omuntu gavumenti ekirimi omutwe ye muntu wa MDD music science and drama kubanga abafuukidde akayinja beebuuza yasoma biki lwaki tebadde ne bamusoma nabo twalituuka mu senior fili political ne bamugjawo ffe ne babijjawo byonna tebaagala ofune wadde knowledge ekwatagana ku ntegeera abaana baffe kali bagenda basomesa kutunga byalaani mama bibatandise oleeta tebaagala kunsi teri kinnuma honorable nga kintu kusomesa mwanawo n'agenda ne mu institution buli bagamba asome kutunga cement design kyokka ne ndowooza agenda eri wali ebintu bya designing ate ngeno mulanga ali kukyala atungira bisatu enkwawa ya recent ekangitunga 10 awo we batwagala ate engoye ezo abantu bazirekayo nega za bisatu sente tewali n'apanga ekisawo nga kijjudde abannanyini ngoye tebazikima tebalina sente olwaleero omwana senga asoma ku Bismarck n'asoma ku bakaunt Camilo Keva ba Napoleon asoloma yawo diplomat adei n'afuna knowledge eyo n'agamba n'asoma ku different types of government n'amanya ekyokukola olwaleero bwe tuva ne tugamba nti Buganda batuwe federal kimanyi abantu abasinga bamanyi federal ya Buganda bw'osanga omunyango oyo n'agamba twetaaga federal government amanyi ya Buganda teyafuna chance esoma what is federal nga n'Amerika eri ku federal government enkola yeeyo abalina states tebaafuna chance kusoma ebyo kati bano abaana baffe abajja bonna babijjeewo teri kubimanya ebyo Americans baneeze ekintu kyebanga nti governor asobola okugamba president nedda fende kigenda kujja mu state yaffe tekijja gwe lwaki ongamba nti omusolo Mubende gye basima gorodi abantu bali bubi olabye enguudo
nga yefa golodi lwaki tongamba nti omusolo oguve gusobola okuyamba abo ati syabo ne bafunamu. That's the states eziri mu America. Kyekyo kibaita federal government. Nti ekivudde e Bunyoro kakiyamba Abanyoro. Kimu kimayo kirete Kampala mutoke ku city all ate male muzeeyo. Muba mugenda kuzzayo obukunkumuka. Sereza fe muzijje mu Gombe ate muzitembwe Nansana ate Nansana tetesolooza teriyo Nansana musolo. Kyebwe obuzibu bagenda okuddiza nga bakuwadde bukunkumuka. Kati ye embeera mwe twesanga y'ensoma. Lwaki ensoma zikyuse? Bayina be baagala babibajjeko. Bibatujjeko. Niyo omuntu awangala myaka emeka mu Uganda. Olwaleero omuntu talina kapasite oswaga nti ono wawangalira. Olw'okusinziira ku byobulamu. Abantu abakola ebintu nga nze ndabanga aganda ajja kweza emyaka 2. Teriyo wano agenda kuwangala myaka 10. Taliiwo. Ate era nze kyensinga okwagala buli muntu yenna yenna oba chairman ng'oli ku kyalo ng'oli mu buyinza olina omanya nti olina akaseerako gw'ogenda okuddirako ebbali bagambe nti aje chairman gw'ogenda tunuulira otyo bali bubadde oyisa obubi. Kati nze kyenjagala abantu bonna wonna buli ali mu kifo ekyenjawulo bw'oba mu kifo ekyo kikozese bulungi ng'akaseerako kakyaliko bwe kanaggwako tetugenda kukuba mayinja. Naye Abannayuganda abasinga bonna beerabidde naddala bebawadde positions nti bagenda vaako essaawa yonna. Kati waliwo omulanga gwenjagala okubira baganda bannaye ng'oli muganda munnange oli Munyoro oli muki buli w'obeera ng'oweerebbwa omulimu yagala nnyo eggwanga lyo okusinga we weeyagala ggwe. Kuba abaana b'ozadde ogenda balekera ggwanga togenda balekera gavumenti eno eriko kuba esobola okukyuka. Tuyanze tuli ne Arnold Honorable Arnold Sendijja wali ku mabanda era bannamabanda mumulabiranga ddala 2020 tulonda mu January ba president tubalonda nga 15 January ffe tulondebwa nga 10 Feb ffe tusemberayo ddala tuba twamaze dde okujaganya mu okubalonda. Antumireko Master Musi ali awo Kyaddondo Senior Secondary School mukulu wa maanyi nnyo oyo era ayagala nnyo Olubalusewa TV. Essomero lya Kyaddondo it's one of the secondary schools erikyasinza okukola obulungi mu ggwanga Uganda. So tubatumirako mwebale kuweereza ggwanga abasomesa buli basomesa tulabya ddala ng'embeera etambulira ddala bulungi nnyo obutagambika. Waliwo akatambi akabadde katambula nga President Museveni alina laale gye yaliko naye ng'ate ba guards omanyi President Museveni waba alina laale waliwo obubuma bwe bateekawo nga bubeera walogezeko ekololo mu bivulu kati obubuma bwe bateekawo okutangira abantu okusala obubanga bu fences kati nga tulaba obuntu we buli awo nga tulaba omu ku musirikale oba mukuumaddembe ate ayambadde uniform ya prison kati sikitegeera prison awo ate bejjirawa baba bakuuma basibe mu mateeka batuba tuli mu protocol owa prison alina kuba wa basibe alina bba wa makomera. Olwaleero mu Uganda tewakyaliyo kitongole kirimu ba bitongole ebyo. Prison erimu magye, poliisi erimu magye, buli kitongole kyolaba tekikyalimu nti ono yasoma ekyo gwe mulimu. Olwaleero mu poliisi muyinza obba asigaddemu abadde asigadde owa poliisi nga ddala wa poliisi okyola ayinza obba ye yasembye. Bano bonna abajja bamagye kati owa prison oyo omulala gwadde prison ayinza obba wa SFC babambala gwe ne bafaaza mulimu aba SFC kati mu kyaki nga faaza nga faaza onalemonedda kati waba oyagala owakana faaza nabanga buli kimu abayokisoma babalina okukuba bwebati obuntu nga bagenda bamansira bati olwaleero waba oyagala omanya nti amagye tegana tweyize wano mu Uganda ojja ogende mu kyaki okole olugambo ng'oyogera ku gavumenti ojja kwebuuza yakuloopye ojja kulowooza Maria omutuukirivu yakuloopye ojja kumanya yakuloopye gase kugambye tewalina we batali bali buli wamu ekisooka bangi ate amagye tegalina mirimu gagenda beera mu barracks gakola ki kati galina okufuna emirimu egy'enjawulo mugendeko mu prison mugendeko mu makyaki kiyinza obeera nga tuli wano olalebonga n'akwokyera oluggi naye nga wamagye tebakyalina bangi olwaleero mu president yagambye abagenda okukola enguudo zonna bagenda baba amagye jukira balina n'egundi ezimba abamagye kati bezimbira ebizimbe byabwe kati atandise ogenda nga abassa mu buli kitongole ez'enjawulo bafune emirimu
wabadde batula nnyo mu barracks batula nnyo ne babeera stack owamajje abanga mwana wa ssomero bagamba sit down ng'otuula stand up ng'ostanding kuba ekikalu ng'okuba babanga baana ba ssomero kati bwe balwa nnyo mu barracks babeera stack mu bwongo kyogera kati alansi bafunira emirimu bazimbe babeereko mu ebyo kati oyo okuwalabye tabangako wa prison wamajje era yadde akola mulimu gwe era bw'omusanga tomuyisaamu maaso. Okay, bwe tugendako wali e Cameroon pulezidenti naye aluddeko bambi Paul Biya bakubye akalulu kwa sinamanya byevudde producer akalulu bakyakabala bubazi naye bannansi ba Cameroon baga leero kachibeki Madagascar yekyali mu lutalo abantu beyongera okweyiwa ku nguudo Madagascar yo obwetwaze yabufunye naye omwana eyakulira obwetwaze obwo ne democracy gye bagenda ofuna kati yali mwana wa myaka 22 Madagascar yali mwana muyizi ate yatandikira ku social media n'akunga abantu ng'alagwa obutali bumativu gavumenti okugalawo internet naye wane waffe abantu babikola Facebook bagigalawo kituufu tugikolera iriga naye kyasinza okunewunyisa Facebook bagigala naye poliisi eyitisaako ebintu byayo gwe nawe poliisi yerabira kikyalina okwewuunyisa eno ne gavumenti mwe tuli beerabira bakabeerabira nti bagigala nabo bakozesa VPN kitegeeza babikoleramu irigale poliisi erina obuzibu lwaki nzemba ali awo tobaka poliisi ebisiza ku Facebook era obulaba bubeerako naye ne weebuuza nabo bakikola irigale oba nabo banaavunaanibwa kati ebintu ebimu bikolebwa mubutamanya kati president yamuwa amagezi nti agalewo Facebook yamuwa mafu so e Madagascar kyekyaleesa obuzibu kyekyaleeta obuzibu kujjako Sudan gwali mugaati n'engano engano eyo waffe tukyesiime tuli bulungi tuli bulungi tutya gamba tetunafuna ntalo tetwagala kufuna ntalo twagala kuba n'emirembe kuba ffe twali tulabyeko omusaayi ensi ezo ziyinza obba zo zezayitako omusaayi naye abaali balabyeko omusaayi baba bagutya abaganda bagamba yali alumiddwa ku musakani walaba omugwa yeekanga kituufu kati ffe twali tulabyeko omusaayi bajjajjaffe batunyumiza baafa nnyo eruweero kati twagala naffe tufe kuba mutuufu tulina abaana baffe bakyali bato kyova olaba buli kimu tukikola tuyita mitendera era ne batugaana okuyita mu makubo nga tugenda okukola laali zaffe era tulaba bimwami byabakama mu mitendera ne tumusaba alongoose olyawo n'avaayo olutwo tuli awo n'avaayo lwatavuddeyo ne tuguma lwavuddeyo n'ajja ebyaffe bya mitendera n'amateeka tetumenya mateeka. Okay, owa poliisi gwe twalabirako mu katambi Barije abadde aba SSP twamulako mu katambi ng'akuba omwana wa supermarket waliwo akavuyo akali awo bamuleeta mu kooti wabule bamulese mu kooti bamusomera emisango ogw'okukuba ogw'okutulugunya munansi n'okwonoona essimu ye naye ekyammazeemu amaanyi bamuwadde bamusindise bamulimandinze eruzira was it on Monday yali Monday ne bamugaa akomawo lwakuna bamuwadde ennaku 3 kyeneebuuza ennaku 3 kiba ki kumugunjula kola ki kati oyo wa poliisi yakubye omuwala MP yakikoze intentional yakimanyi talina wagenda kukwatibwako gwe waliwo omuntu yenna ng'oli kweri eddala lyaliko atamanyi nti supermarket bw'oyingira ebintu osooka sasulwa bifulumya kuba byo ne bwe liba nno dduuka mulimu edduuka ng'oli asobola okufuluma n'agenda ku mmotoka gyeyo sente kuba yagamba sente ziri ki mu mmotoka genda mu mmotoka ogyeyo sente ogime ebintu ebintu bya supermarket ebyako ne price bwala tebalamuza supermarket tebalamuza badde nsaba muzigiremu ebibiri supermarket eri negotiation ebintu bibaako price 3 4 bwe bityo tosobola kubanga oli kweryo ddala nga wasoma ekimala nga tokimanyi nti ekyo kintu tekikolebwa era abeddala bwaba siwe SP siwe bwero busatu amayinja 3 okubeerayo olina obba nga tuba senior 6 ate n'osoma course kituufu kati osobola bbanga ebyo byonna tobimanyi wabula bakikola olw'obujozi mugenda kuŋŋamba ki novayo n'okuba omwana empinga naye omwana naye alina abazadde be ayinza n'obba omwana oyo naye alina abaana naye azadde oyo wennyini naye azadde bwe baba nga bakuba mwana we awulira atya
kati obwo buno obujozi bantu kulowooza nti teri asobola bagambako era gavumenti bwevaayo nemukangavula bulungi yabadde yeetaaga n'abeerawo ne wiiki ngezi abadde ennaku 3 era kimanyi abakumyewo bbeire erina okuluma najja ng'akitegedde nti kyeyakoze kibi kuba mbutuufu tosobola kuyisaamu muntu maaso ate bamukkiriza aliiwe era nsaba bannamawulire ne bekikwatako omuntu oyo bamulondoole omwana yino jimu amujjanjabe n'omujjanjabe ali no serious eza serious kuba omwana mulaba yakaaba nnyo ate bamulondoolere ddala balaba obaddala avunaanibwa kira akatambi akayinza obutava omuwala ayinza okuba alina abaana ne babulaba kimama bamuyisaamu empi gwe manyi bwe kiswaza ekyo era bannamawulire guno omulimu gwina bagwa bamawulire okulondoola ebintu ebyo oba tabirondoola bikomaawo amawulire gayamba nnyo tubula mu biseera byakazigizigi intaneti zivaako kuba intaneti olwaleero tuteggwanga ku luno ezivaako simanyi nakumanya kuba amawulire agabeera ku ssimu galabibwa nnyo singa gali ku tv abantu buli wobeera oba olaba tetulina budde buddayo waka tulinda amawulire tuba ku mirimu obeera okola olabira ku ssimu ate essimu ekuwa kiriwo tekufera amawulire balondamu ge banaakuwa kituufu ogasaka ne bagamba gano tojja galeeta gano tojja galeeta leeta gano n'olaba eggulire nga omuntu bamutomera wiiki ewedde ne bagalaga leero gabeera yago twali tuva e Masaka nga tuva Ziika n'ensanga akabenje akagwa nga onaatera otuuka e Kampiringisa nze nabala emirambo 65 gyali gigudde kuba tulera yavaako ekikyanya kirikuba empoto bukedde bwe yali ensoma mawulire nawulire bagamba abantu bafudde 15 naye nga nze gennyini nabaze nga ne mu ssimu nabikwata bagamba abantu 15 bafiiriddewo naye abantu balinga mu 6 kati amawulire bo baleetamu agala kasamaze nnyo bantu mukyokugera ebikituufu ebituufu baali 15 kati abantu abajja amafuta awe ekigogwa basika ku mawulire ge bayogera waliwo abantu abaja bikanga bali abasena ffe twaliwo akuba nti bagamba nti mawulire tofulumya kintu nga poliisi ekifulumiza kati poliisi ebano w'amawulire wayajjadde ajjadde be basembayo tutuuka ate ffe tubakubira mubakubira kate mbu esooka efulumye eggulire kati bo balina gwe bayita soko yabala agira ati nalondalondawo omuntu ndowooza obalazi nateekawo enamba 5 najja kubuuza ku soko oba omuntu obutegeeza ki ateekawo akayero nga kaliko namba 5 aba abala perimita za crime scene aba ba investigator kati awo nekikola ki kati ye bwajja abalaba tajja agattangamba bwopima kati awe wagwa ekimoloka agatta patterns nga n'abantu balajana okubaterawo ampu byagaana kati aba yali abalaki bwebwe obufere bwe tulimu waliwo akatambi akatambula nabo obudde oba tukyabwira waliwo akatambi akatambula ak'omwana wa analyst Frank Gashumba mwana muwala Sheila Gashumba Sheila abulayo okujja mu kapale kasembayo taata tayiza mugambako amugamba ati abe bafuga eggwanga ate akuna mirizi wegendereze nnyo abantu abanenya abaana b'abannaabwe abaabwe tebasobola banenya Gashumba musajja muwabuzi era aliso significant ng'ayogera musajja alaga nti musajja mulungi nnyo nze namuwuliza dda nga akyali kusisimuka era musajja mwogezi mulungi ngera sobola kuwabula mwana we omwana aiba ne mission ze bakola zibayisaawo ebyo nabena byakola omwana mu bantu ayina okuba nga ayina ensonga lwaki abikola munekolako ne ku TV omwana ayina ensonga lwaki abikola atasobola munenya gwekyogamba Gashumba nasobola tuwa n'anenya ku mwana olaba ayogera ku Kyagulanyi n'amugamba Kyagulanyi bosi ne bosi kyogamba omwana wasobalina okubulira Kyagulanyi amugambira ddala kati nno temwegendereza Gashumba ye musajja yasooka okugamba Kyagulanyi nti mpuuga gw'oleese muyaye mabega abalalamuwa bwa luupu Gashumba n'amugamba Kyagulanyi oli mukwano gwange naye waleese ensega zigenda okukulya yali Gashumba oyo nebugero kizuula Gashumba nga yabyogera Gashumba musajja mugezi nnyo 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 naye bw'onaba alemereddwa omwana we omanya waliwo ekitali kituufu tweyanza tuline anodi olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga olw'ensonga ezikutte waggulu ne wansi ensonga za iPod bagamba nti ekibiina kya NU kyali kyesambye omukago gwa iPod n'essaawa yakati ensimbi nga
mwagala ate okujja okuzijjayo kiki ekyaba bagudde ate okubanga mwagala okwegatta mu iPod omulama gwa iPod iPod yali NGO NGO kitegeeza obeera willing oba ntoli willing ojiyingira kiba kyeyagalire era iPod eyo yava mu buddaaki nga kibiina kisaponsalinga ebibiina by'obufuzi ng'osobola okiyingira n'obutayingira obutayingira bwe nuupu tegwali musango yali teri willing ku lw'ensonga zaayo ze yali ewa iPod yatuuse ekiseera bano ne bagifuula business ne bagiteeka mu tteeka nga buli kibiina eky'ebyobufuzi mu Uganda kirina okgiyingira ng'era tteeka okitegeera okifuula etteeka bamaze kiraba nga nuupu yakigaano kiyingira ng'ekikubamu ebituli ne balifuula etteeka mukwagala ofuula etteeka nga baagala era kunyigiri kuba okuba banyigira nuupu kuba nuupu yo buli kintu kyonna kyonna kyekola baba baagala bakuba bagisendereza kati ne bagifuula etteeka NUP netuka nerabamu ekyali kikiganyo yingira iPod sinti iPod mbi wabula ebikolebwa mu iPod ebyali ebikyamu negaana bw'obeera n'omwana ne bamukuba embooko nnyingi n'anyiga n'atalya mmere olunaku lumu n'omuyita omubuulire nti alina okulya emmere asobole okuba nga mulamu bwadda enkeera ng'agenda kulya ogoba mugobeera NUP yali egaanye ku lw'ebikolwa ebikolebwa mu iPod ng'abali mu iPod balaga ate balina fugibwa muntu ate omuntu ye gwerwanyisa okuggyako ye nesooka ekyesamba n'ekiva ekintu kyo tekirina kubanga kifugibwa muntu oyo kirina kubanga twetengeredde era babuuzaako banyabwe bassebo yenze Lujja Properties real estate man mbatuusaako emirimu egy'enjawulo amataka amayumba oyagala nnyumba yakusulamu oyagala kuzimbira oyagala nnyumba yakupangisa byonna Lujja Properties ebikola tusenda amataka tutunda amayumba agawedde agapangisibwa gwenna ali eyo nga wandyetaaze poloti newebanga okutandikira ku $5,000,000 naye tugikutuusaako okutuuka waggulu oyagala nnyumba ya $2,000,000 oyagala mizigo gya $3,000,000 oba gya $5,000,000 zonna tuziina tukira ba Lujja Properties bakutuuseeko emirimu egy'enjawulo era tuyingiramu twagala kuba tula President Museveni abayobaga ebibiina byonna mbyagala Kyankwanzi ebibiina byonna mbyagala kugundi mu State House ate muteese n'omuntu gwe mulwanyisa kati kyekyo nuupu kye yali egaanye wabula bwe era Mawu yatuukako n'akaseera n'afukamira n'agamba nsobola okufukamirira nuupu eyingire nga Mawu yayogera bwe kuba kufukamira nja kufukamira nuupu eyingire iPod kuba nuupu yesinga amaanyi amakulu ga iPod gaba tegaliiwo ng'ekibiina eky'amaanyi ekiridinga tekiriimu ate olwaleero nuupu ezisazeewo ejja ate bennyini abali bagamba nti tusobola okufukamira tuyingira ate bagamba lwaki ejja be bagikuba wewali obuzibu awo ate ze kubba ssente lwaki luli mwali mujegayirira ejje ssente zino ze bagenda okufuna ezigabye mu iPod si za mwami Museveni era abatulaba awo saagala abantu kuddamu kubalimba nti ssente zigenda otugabibwa za Museveni ssente zaffe za muwi wa musolo leka tuyingireyo pulezidenti waffe nga tugenda mu ggwanga eppya afune ku ssente zinamusobozesa okuba laale mu nsi eno kuba zaffe kuba ffe yatugamba nosonda era twasonda kati ne zino ssente ziri awo zibateekayo zaffe tebalina we bazijja tebalina tteeka libagaana tebalina tteeka litugaana wadde kalwaki bakyabagaanya ekikyakitugaanyizza batya nti nuupu buli kyeyingira ekyasanguza nuupu egenda tuuka mu iPod eyanika omuziina oguli mu iPod ate tosobola kutegeera mulabewo nga tomusemberedde kati katubasembere tusemberere Mawu ng'ali wano tusemberere Bamugisha Muntu nga bali wano then twanike kyekiri mu iPod kyekituganiswa kyetutuyisa abafere nalabye Mr. Kyagulanyi yabadde agenda e Butalejje wabula abantu babadde bangi n'asalawo kubanga afuluma emmotoka ye ajogingemu nabo n'enkuba yatandikidde omukulu yagaanye okuva mu nkuba tebadduka mu nkuba eyo giba mikisa era bw'obanga oli ewakaawo ng'okoze omukolo n'obya mu lugya enkuba n'etonnya ogwo eyo gy'emikisa okuva eri Katonda eyo gyabadde mikisa nga gimusseeko era yamukubye n'ekya zonna giba mikisa egyo giba mikisa enkuba tebagizanyiramu omanyi eva waggulu wagiseetinze Katonda ye yagiseetinze n'emuwe emikisa gy'alina obba nagyo okubanga atandika ate ekyo kikulaga nti ye muntu w'abantu ne bw'otamuwa musirikale teri muntu asobola mutuusaako obulabe talina bikolobero ajje bw'ofunanga ssente n'otandika okweteekako babwedde 5 omanye n'ebikolobero olina bingi
kati nze nsobola otamba nentuka ku mabanda nga ntambuza bigere n'enzira naye bwe ntandika okufuna abankuuma bankuumira kiyinza talina musango kituufu ng'ensi yonna ekwagala kati Kyagulanyi abakulembeze bavaamu ne batambula terina buzibu na muntu naawe kennyini amuyinako obuzibu wajja okyuka nze abantu balabe banja beni ali mubanda bwe yajjawo buli omu yajja essimu akwate ku musajja nali n'abasirikale nga batudde mu taxi ne batugamba mwangu mutujja wano kipulezidenti wamwe tatusangawo olwamuwulira nga teri yasigala mu taxi buli omu n'ajjayo essimu nga amafuta bagawulidde omusajja aliko amafuta baligenda okizuula ng'atudde mu ntebe webajja okakasiza nti omusajja wadde ate tajja lwako nawudde gye yabadde nga abannange ezo inipooti nze wenyirabwe nti mu ntebe tugenda zikolamu masigiri tubazimbira amayumba amalungi kisobokera ddala kumanja gye babanjamu Uganda batubanja batya batubanja sente ziriibwa bano nagamba ekisaawe ky'ennyonyi si kyaffe okumala emyaka 92 okitegeera kati nkugamba bano sente teriyo nsi etubanja sobola kufuna sente zaffe tuziina wabula zino sente ziriibwako bantu 10 ku miliyoni 5.6 sente tuziina ddala esobola tukolera gwe mpaayo poliisi wano mu Uganda ezimbibwa gavumenti ng'egizimbye bulungi neterera ewandegeera ku kapoliisi bakazimba mulembe guno CPS bamulembe z'obote abasirikale basula mu inipooti bwe buti kyogamba bote begomba basula mu makama abakone gomera bayise inipooti empya ekawempola wako poliisi abasirikale basula mu inipooti n'abakyala baabwe n'abaana baabwe yitawo mbutuufu jalaba obwana obutuddeawo embeera embi ennyo nnyo kati omusirikale abaana egattako ddi ng'omanyi lwaki abasirikale babawa enguzi mbeera n'omusanga mu kkubo n'akola n'omuwa 10 n'asiima mbeera kino Kyagulanyi kyabagamba nti atandikirwa agenda bbawa akakadde era talwana nabo alwanirira bo ate balamu nga bakuwa akakadde eno ng'ate olisula mu nnyumba nnungi oli muddawo allowance omwana we asoma bulungi abantu abaana b'abasirikale basomerawo oyinza okusanga waliwo n'abalirwadda balirwadda amasomero ga gavumenti ago ate gavumenti nze nyumirako ekintu amasomero gaabwe ge bagamba nti gavumenti malungi osasanga omukungu wa gavumenti alina mwana ku St. Jude ate nga kyandibadde kitya bibaali badde basookayo abaana kuba amasomero gaabwe okitegeera njagala ompeeyo omuntu omu agambe nti minisita omwana wange yasomera ku St. Jude walwadda taliiyo tekisoboka ffe tusomerayo ffe kitegeeza ffe tutegeera embeera naye abasigadde baabo batusindikamu amasomero ki ekirina okukolebwa ku basirikale abo abasirikale kye balina okukola balondera Robert Kyagulanyi sentamu ge magezi gembawa nga 15 January buli musirikale yenna wooli oba osula mu kasiisiro oso genda olonde Kyagulanyi buli kalulu akasubiramu ki akalulu kakasuubira okutereza obulamu bwe emirembe n'emirembe n'abazzukulu bajja kweyagala kotosobola bbanga atandika kufuna kakadde ng'ozimbiddwa ennyumba ng'olina medical allowance ezaddala abaana bo basoma bulungi n'osuubira okubonaabona abasirikale balina medical allowance eyawa era bagendagenda wa bagenda ku gavumenti wantu akafuna yerese center firi yarandise okukola tenagulawo naye bagirinyisizza bagirinyisa mu bigambo naye nga bw'otuuka teri ddagala tosobola kusangayo ddagala nga tuwumbawumba baani abazimbira Mr. Kyagulanyi stage twamulabyeko gye yabadde ng'agwa eyo ningamba omukulu baagala bamulondeko oggulu tekuli abatuzimbira stage Kyagulanyi tasomba bantu kati bwe tuba butalejja abebutalejja ne bazimba kati bazimbye according to their capacity ne ku level yaabwe era ne tubanenya yeeyo bwe busobozi bwe balabye embeera naye amaanyi Kyagulanyi yakuba training salabye dakika 2 ng'avuddeyo ng'akomyewo Kyagulanyi muvubuka asobola okuba laale de tudde nga tawummudde ekisasika ne bamugana asobola okuba laale nga nnya muvubuka ate time eri ku saidi ye akadde kali ku saidi yaffe nze nkubuulira nesingadde muntu mukulukulu awo yadde bamutwalira mu ambulance ate abadde ajjawo omulana olunaku oluddako wetakuze nenze kugamba Kyagulanyi neera alina okukola n'abantu nga gye bali eyo bangi kyokka twita n'amamotoka olaba omuntu omu abantu gye bali eyo naye bayayaana abantu babeera mu mirimu gyabwe eyo munda naye bayayaana okulaba ku muntu agenda obakyusiza gavumenti kyokka nga ebitunyiga eno bebanyiga n'eyo nnyo ajje gwosobola okubyondeka soda waliwo omwana eri nga soda munywa Christmas
nga balinda Christmas ate nga balina muganda waabwe ali e Kampala agenda okujja ne ssente abagule kasoda so si bo kwegulira so si kwegulira abantu bali bubi gumanyi Uganda n'abantu bali obu Uganda edda ndaba abantu kati abakadde ate batukabirira ettaka lyafa likyamera mu mmere kati olwaleero olaba kasooli gwe tusimba tokyasobola mwanika n'oddamu n'omusimba kyokka twakikola ekyamazima empeke tetwagulanga ngule nga gwosiimye okaza n'oterekako n'osiimye eddagala fu baleeta ebidagadagala kasooli akulira mu wiikisi bamupimira mu budde ebintu byonna byonna babyonoonye n'ettaka lifudde buli woteekamu kemika ezeze nnyingi bifa America eyina etteeka lyaleeta teriyo kintu kikolebwa ewaabwe tekisobola kuddamu kulisolvingira kukola kirala okitegedde teriyo kintu kyebakola nga osobola kukikolamu kirala kituufu wane waffe pampa ogisula mu ttaka nemala emyaka 10 nga tennavaawo kati ekola kyeyongerako ttaka buveera bongerako ki olwaleero lino obuveera batandisa obbulonda ne babuzaayo naye nze gwadde example pampa terina weyono tubeera kibagikolamu kirala ate ne boogiziika emyaka 10 tefa ebe ekyaliwaawo ate batonyamu amazzi eyongera kuzimba gavumenti yaffe ey'olujja ne bagiwa emisolo nga buli kampuni ekola olufuna emisolo nga bo buli kampuni ekola tebanoonyereza ebyo nabuuzaako lumu n'eddagala lino simanyi abo gino ery'omukamwa abo washi simanyi nga lize lingi eri eddagala teryonoona amanyo g'Abannayuganda ate oba walikozesaawo abo notakozesa bino bitwali tukozesa abo kaleko nnyo bino byetukozesa byo bafuuwa mukyalina atufezeefeze buli kimu mukyalo atusenyesa buti saalwala kumanyi wanange okozesa eddagala amannyo gannumye naakula amanyi 3 bangana ebitundu ebisira bena bano badentist be basinga mu bitundu kati bebasingamu amannyo gatumalawo ebidaga bibatukozesa byedda twalwangawo kuli omuntu agenda kukula linyo ng'olwawo nnyo naye bali bakula ku 7 ku 2 kati edda walwalako ku typhoid okimanyi ng'ate walwanga n'amazzi g'omwala wabula kati leero ogula mineral water ate olwala typhoid okitegeera mineral water etafuuse typhoid kati ate tulwala typhoid nga tunywa mineral water amayonjo lwe twasengangayo timpa n'osena tewalwalako kitege bana abasajja buli kye bakola kyonna kyonna tekirina mitindo obula bo bafuna misolo kasitoma bo w'emisolo waliwo ekintu ekisinga okunnumaaje oŋŋamba otya nti nze ndi wa dduuka ntunda ekintu ekitayinaako misolo oba kitali ku mitindo naye nkulagirira kampuni ekikola ate n'ojja ku dduuka okwata ezo waliwo obuwalaji obujja bajja ku maduuka ne bakwata abantu nti batunda bawalaji tebulinaaki tebulina logo biki ebyo byonna omuntu n'abawa n'abuleeta nabalegera ne kampuni kyokka ate ne bajja ne bakwata ye owedduuka abujjawa abalagiridde gyabujja nti nsuubula gundi kampuni ezo baba bazimanyi babawa ssente kati baga batulugunyemu ne bajja ne ku dduuka ne bafune ne banyiga n'omuntu asembayo kati omuntu anaafuna ati ate babaako ne babulooka oli ajja nakkolanga kiza ne bakutwala miliyoni 10 z'ojusasula baba ne bawe 2 okitegeera kati Uganda bwete weyatuuka ebyo tugenda birongoosa mu Uganda empya byonna sibula batulaba abantu bange bonna abandaba abalubaluseewa mbeyanza era mbagaliza ennaku ennungi zino zetugenda mwezi w'okulonda n'ennaku enkulu mbagaliza obulamu obulungi mbagala munnondere ddala naddala abantu b'okumabanda ze kansala wamwe Sendija Anodi addako 2026 NUP kyekibiina bwe njidde akabonero kange manvuuli Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze wange awangalesa abasajja kabaka tukwebaza gwe wenna atugoberedde ate olunaku olwaleero nze Agisa bwe programu nsonga ku nsonga omanya bumanya nti kabaka Issa nnyo tubadde ne Sendija Anodi ate nga zize wali eri ku mabanda asaze wakyusa ekyalo mabanda kifuuka amakula so ebintu nebo kasime kasasira abasumbuwa simanye emisolo byonna yatugambye agenda kubikwasa ganya byonna bisobola okubanga ate bitambula bulungi nnyo baproducer we bali awo Elisha wali nnyo okubanga ate ensonga etambula bulungi nnyo vije memo naye wali tetujja kusukka wano abatukuumire atakuumira mpeera ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.